nongera kakosa kati ate nga kano kenjogerako kandeetedde obulumi obw'ekitalo eno mu gundi mu spinal cord eno paka eno wansi olumoso okutuuka mu kiwato waliwo eggumba eriri wakati eryo si katono bakwonoona okwepiica kkiriza oba nkyuke bukyusa abantu abalabi obulumi buli wano wewati olaba okuva wano awo obulumi we buli bwonnumba nja kutuusaako obuzibu basically yali defensive mechanism yange so yembeera eyo gye mwalaba naye kirungi ensonga zitambula tujja kulaba abantu ku social media bavuddeyo ne bagamba nti nno olimba ensingo tekuluma abalala ne bagamba nti Alienskin okujjamu eyo embeera yali ayagala kumpamba. He attempted to kidnap me. Oh really? Yeah. Why? What for? Gwe lindako kati soko simbe wakati gwe ne Alienskin mubaddeko ko n'embeera okuva emabega. Oh, it is evident. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stone, Staffever Uganda Limited, kampani ekakasibwa gavumenti okutwala abantu ebweru, yeetaaga abalenzi n'abawala okola mu ggwanga lya Kuwait nga ba cleaners, waiters and waitresses, wabulanga emisaala mirungi ddala. Jjukira nti balondoola n'okufaayo ennyo eri abo be batwala ebweru. Okumanya ebisingawo kuba ku nnamba noti 764 174 527 oba noti 74 noti 672 684. Basange ku offices zaabwe ekitende ku Mwenda Entebbe Road. Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi mberawo nnyo nnyo latest updates and celebrity news. Olunaku olwaleero tulina omwami Norbert nga promoter oba omutesitesi w'ebivvulu. Jona balage ku Norbert. Norbert mulwadde agamba nti okuva lwe baamunyola ensingo eno emuluma teyeekyusa. Era nti nno obulumi buvira ddala eno waggulu mu mugongo ku spine bwe buti ne bukira paka eno ku kiwato. So tugenda kuba tubitunamu olunaku olwaleero oba oli awo n'ensonga z'abapromota okubeera nti abantu balowooza nti bapromota batadde nnyo abayimbi ku ttaka. Emabegako twalaba omwami Bajjo ng'avuddeyo n'akola list gye tutakakasa oba ye yagikola oba yali social media vibe. Omanya aba social media nabo bakola ebintu bingi nnyo mu manya g'abantu abalala naye tugenda gitunulamu. Whereby nti ebyali ku list eyo yawandiikako abayimbi emiwendo egitateekeddwa kubeera nti nno gyejo gye tubasuubiramu. N'owandiikako Bebe Cool nti alina okuyimbira akakadde kamu. N'oteekako Ronald Mayinja nti bamuwe $5,000. Omusajja legend akubye ennyimba yayimirizaawo emirembe n'emirembe n'omuteekako $5,000. So abantu bakirabanga okubeera nti bateeka abayimbi ku ttaka ate nga eno business balina okugifunamu okufunagana. Onfunamu nange nenkufunamu. So olwaleero bye tugenda okuba nga tutunamu. Mwebale nnyo okutulaba, mwebale nnyo okutwagala, mwebale nnyo okusubscribinga kwe tuli ku mitimbagano egy'enjawulo. Baganda baffe aba BBH Travel Company betutambula nabo bano bakutwala e Dubai nga bakolera visa esinga okubeera discounted. Bw'oba oli mu Dubai osookola visa change, osookola visa extension, bakukima airport to airport pickup, bakulambuza Dubai, bakubookingira hotel, bakubookingira ticket. So beera ng'obeekwata ku namba z'essimu z'olaba wammanga basobola okuba nga bakuyamba. Baganda ffe aba Platinum Wellness Spa bakunyiga ebinywa genda okole ku massage osobola okubeera bulungi, osobola okubeera n'obulamu obulungi. Basangibwa okuliraana essomero lya Teletubbies off Lumala Access oba Konge Buziga Ojes Montel. Mpoza ate baganda baffe aba Staffever bano bakutwala Kuwait. Bakutwala Kuwait gwe omwana yagala ogenda okukuba ekyeyo beera ng'okuba ku namba y'essimu awo wammanga Kuwait wokka. Ojja kunebaza oluvannyuma. Norbert nsanyusa okulaba onaasobola okwogera? Okwogera nsobola kubanga eddooko lisiti eririna obuzibu. Omanyi mbadde mbiraba ku mitimbagano nga bitambula olwo ne benalabe nga bakizannyemu comedy but sibanenya because ndowooza baalabe nga kyekiyinza omulabira abantu oba omuleetera abantu okulaba content we. Kino tekiri mu lubalaato Hadija. Well, amanya nze Norbert events. Kati abasinga bagamba naye ate tebakukubako. Nti ate tebakukubako. Ojja otya okubanga ate otulaga nti oli mu mbeera eyo n'embeera siragandage. Naye n'embeera ndi ku instructions za musawo wange. Yes. Omusawo we yakukebedde n'agamba ensingo yamenyeka. Kati Hadija
abantu abamu Katonda tumwebaza naddala nze mwebaza nina personal lawyer na personal doctor nina omukyala nina abaana kati waliwo bye tuteesalirawo nga tusooka okufuna consultation kwabo abantu abatukwatako nina abazadde nina baganda bange so mbere no bwe yatuukawo obulumi saawulira nawulira just nayina bwamu kifuba muno omuvubuka yakukwata nnyo nnyo akanyola bica naakusikambula twako ka vidiyo ke twalabako kyogamba ke katono waliwo ebirala ebyaliwo Hadija abaana balaba gye babeera basiba mu kutrainingira bintu ebyo punching bags amanyi musuwa kigwenkwatako ono n'abanga asobola okuva mu bulamu bw'ensi eno so gavumenti njikubira omulanga n'ebitongole ebikuuma ddembe abaana bazibu nnyo ate batemu embeera bwe yatuukawo okunyola nja kutuukira ku kunnyola kwennyini ensinga abasinga bagiyita embadiya bakwata akabadiya bwakwata embadiya eno jjukira oba toweetegesa oba tomulaba mu kukyuka okwo mu kunkyusa ensingo bw'atyo nakosebwamu wano waliwo okwata mu nsingo y'emabega wano waliwo akalinga nga akagumba akasembayo wano oba gye bayitanga ensikya wano wansi wano wati eryo eggumba eriri wano eribenga erifuluma mu mugongo eno kati nakosebwa akantu ako kakosebwa n'ensingo yali ennumamu nnyo luli naye kati tekyannuma nnyo kati kino kyo kineek support kimazeeko bbanga kiwanirira ensingo kubanga tekyukakyuka ebeera mu position ebiseera niwe mba ngenda kukyukakyuka ngenda bwendi mpola so nga wekitabaako obeera okyuka woyagalya kati mu kukyukakyuka speed eyo kana ate nyongera kakosa kati ate nga kano kenjogerako kandeetedde obulumi obw'ekitalo eno mu gundi mu spinal cord eno paka eno wansi olumoso okutuuka mu kiwato waliwo eggumba eriri wakati eryo si katono bakwonoona okwepiica kkiriza oba nkyuke bukyusa abantu abalabi obulumi buli wano wewati olaba okuva wano awo obulumi we buli kati ensonga eno yakikugu ate yabasawo it is not for laymen si ya buli omu kujajinga eno incident yabeerawo mu bbanga because tulabanga ekintu ekyayanguwa in about minutes. Do you know that someone to die does not require an hour? Even in 1 minute somebody can kill you or harm you. Kati nze embeera yaliwawo nali neerwanako bweranyi simanyi bwali budde bwenkana ki simanyi kiki twakulaba essaawa eyo okutta omuggo wagujjabwa mu dakika 2 okukwata omubanda ogwo gwolaba gwali mu woteeri ya papaazi kubanga nali nze mu bwongo nalowooza nkyagezaako okuweereza message nti bwonnumba nja kutuusaako obuzibu basically yali defensive mechanism yange so yembeera gye mwalaba naye kirungi ensonga zitambula tujja kulaba abantu ku social media bavuddeyo ne bagamba nti nno olimba ensingo tekuluma abalala ne bagamba nti obawuddiisa abalala ne bagamba nti onoonya publicity ekintu ekyo kyogerako ki Hadija kati osobola okunoonya publicity ate nga bakukubye ekirala nze anoonya publicity wandibadde olaba vidiyo n'ogyekenenya bulungi ng'etandika bakulaga bano nga n'okwegaba beegaba ani yakwata vidiyo eyo yava ku ludda lwa alien bonninyini ba Alienskin bali bagikwata yafulumira ku mutimbagano gwani tiktok ya mutabani we abavubuka abo batambula bagamba nti no champion gudo ye yakukuba champion gudo yo ye yali emabega eyakwata embadiya ekya champion gudo senakiwulirako kya champion gudo yakyogera ku lwe bakuba bouncer agamba bujeta kubanga ku bouncer ne champion gudo ye yamukuba naye bigenda kukoma kunze ebyo ebigambo byayogera nze ndowooza nze gwagenda okusembayo okumanyira ekirungi kati ali ku kibooko zimuvugira kanziwulire eggulo yabadde ekibuga yayimbidde abantu 120 ng'ate nkaaga gaaliye aze naye okuva e Kampala abantu nkaaga osobola okuva nabo okuva e Kampala towakana so Hadija ndi mu mbeera ya bulumi nenze kanfune medication yange seetaaga kuprovinga oli andaba akakasenti nnumizibwa because tasobola kwambala mubiri gwange nawe kenyini aninaanye wano
tusobola kumanya kyempitamu. Ngulabe engeri gy'okola like expression yo ndaba obulumi obukuli. You cannot pretend. Kati now like Alienskin mu pretending content nomizibwa. Nti oba yankuba teyamenya nsingo nga we boogera. Yankosa akagumba kano olulimi lw'oluzungu sirutegeera nnyo olwakano bakayita spine ke kano paka eno wansi ye spine cord. Spinal cord. Aha. Kati kana akagumba kalina erinnya lyako ngonga kosimanya oba cervic biki kano oba pelvic oba byebyo simanyi lulimi lwa abasawo. Nze nasoma history nakubuka mu byafaayo. Nakola Luganda kyovola nsabuka nnyo mu Luganda. So Alienskin abadde ayitiridde kati kye mutamanyi Alienskin okujjamu eyo embeera yali ayagala kumpamba. He attempted to kidnap me. Oh really? Yeah. Why? What for? Gwe lindako kati ni soko simbe wakati. Gwe ne Alienskin mubaddeko ko n'embeera okuva emabega. Oh, it is evidential. Me as a promoter and a music analyst. Mbadde nkyazibwanga ku TV ez'enjawulo. I hope you don't damage my show. I'm so sorry. We mbadde nga nkyala ku TV ez'enjawulo n'emikutu egy'enjawulo. Ng'omukuba. I criticize. You critique. Okay. And where respect is due nga njimuwa nti wano kitegeera. Because I use my independent mind. A case in point, we have very nice in recording nga ayimba mbu yeebaza sitaani amusumulula mbu omulabe bwe yali amusipe kugamba Katonda yali omulabe ofuna kati wovaayo ng'omuntu ayogera analyst naye omwana kituufu waliwo abasinza sitaani bangi tubamanyi but you cannot come out even ne betumanyi nga maama fiina era waba akuwa eddagala agamba Katonda akuyambe ate kati bino byonna hadi kyenjagala okubyogerera njagala mbyogerere ku mukutu gwo wano ebizibu byonna byonna ebigenda okutuuka ku mwana oyo teri mulala temwekwasa simanya bapromota baagala sula alien simanyanga biki Katonda anti Allah oyo gwolaba gwe gwemuyita Allah omusiraamu teyeepankirwako ayina obujja ayagala omuvimbisa ati gwe bwogezaako okukola ekimukkakkanya anti ojja kumuwulira. Just watch the space. Even before the end of this year. Nenaku za Christmas enkula ayinza obutaziyimba. Why? Ayinza obutayimba naku za Christmas. What do you mean? Wamulopya omusango mukomera, you think ajja kuba ali mukomera? Because that is a serious good statement. Simanyi nze bwente bwe mbyogera. Fena tetumanyi kikigenda kubeerawo ncha, not even me. Twalina abayimbi nga lusuku lwa cement. Right now they are normal. Anti nze nkiwulira nti ne Christmas ayinza obutaba booked anywhere kuyimba mu Uganda. Just nkiwulira. Nkiwulira. Nga bwe namugambe nakuza omwezi 11 ogw'omukaaga kebera ku Facebook page ya Bukedde video yange gyeri. Namugambe emyezi tekigenda kuweera egi nga Abitex ne bajjo temutabuse. Bakukozesa bayuza. Tebaagalangako muyimbi. Ebyo nze mbyogera. Ate nga ba promoter ate tebaagalangako muyimbi otegeeza kyeri si business. Tebaagalangako si bonna ngambye bajjo na Abitex tebaagalangako muyimbi ng'alina kyafunye. Enjawulo gye nnina ku bo. Tebyatuuse emyezi gyaweze ebiri. Concert yali anakuza omwezi 9 nayogera nga 11. Right now. Enkwatu yagijja nakuza omwezi mmeka. Bwali butakanya wakati wa Abitex ne Gondi ne Alienskin. Anti emyezi badde teginaweera ebiri. Shaka ndooza balemererwa abantu balemererwa nga bulijjo. Alienskin takolaganika naye ekirungi. Ate wali okolaganyeko naye. Agambanga byonna bira ate sesobola kutemputinga nakolagana naye kubamu. Kati omukeberera ku kintu no takolaganika. Ye kyanga ayongeza emiwendo gye muba mwateesezzaako. Batuuka ku shota yagala kuyimba. Naye kati tandika oyimbire ku butebe obwo. Yayongeza miwendo gyawa? Yayongeza miwendo ki? Anti Alienskin obiwuliddeko ng'ayongeza emiwendo eyo. Anti bapromota bangi ffe batuwulirira mu atera abatuwa information. Era ne betumanyi nti show yono yali wano
for example nja kuwala omuvubuka promoter bamuyita Budala yategeka show ye Mubende nekasambya ate abayagala zero balance nga tanasimbula Kampala, which would be okay. But promoter n'omuyimbi baddiringa mu kintu kyekimu. Omuyimbi bw'osanga obutebe bukalu promoter center bayazijjeewa. Okitegeera kati Alienskin yabadde bitagala bimanya. Nanti mulimu ne ba promoters olumu we bakisussa omuyimbi najja n'atuka okubanja ate n'oyitamu mpulira nti badduka si kyo jona kati kyembuuza abakikola batono naye era promoter wakikolera show beegaanye ate kirala kati abayimbi n'abantu abalala tebamanyi kye kitegeeza abantu tebamanyi kubala abantu bawoza wakikubye kumboli mu maziga kati abantu ababa bayingidde bo baba bavuddewa anti baba bazze naye nga batono ekesi ni point show eba ya mutwalo n'ofuna abantu 100 abantu 100 bangi era ng'omuntu yabalabye ayinza okuloza wafunye abantu ng'enkumi 5 so nga ate show y'okufunamu abantu 100 ezo ziri ku standard y'okutegeka mu byalo bw'okitaddemu millions nga 25 kati oba watadde million 25 mu show n'okunganya million 10 yo muyimbi ayagala kujja ate oyo mwana yesudde nnyo sebo yayongeza emuwendo okuva ole bamukuba empi by then mu June yali bali bamupanguse millions 3 wakati we 2 ne 3 balasobo yamukuba n'asooka ayongezaamu n'azituuka ku million 7 kati abadde asaba million 10 okuyimba ninga mu buli ngeri yonna anti promoter yeekaka n'azimuwa afiirwa taddamu kutegeka osegedde kitegeeza nga buli ategeka Alienskin tayinza kudda nti nyongerayo shows endala 3 ate abadde tannayimba na mu Uganda kati tannatuuka simanya Kasese bundi bujo tamanyi nayo kati ate aze mukwefuula wa kitalo nnyo ovumye bannaddiini otabuse ne ba promoter otambuse ne bayimbi banno bingi so kati awo wa criticizing noyogera ku kya sitaani naye kyemmanyi ekyasinga omutabula gwe wategera otya nti atabuse kyenayogera ekisingo ekyemmanyi ku concert ya Kirevajje bwe navayo ne ngamba nti yasaba Bajjo Center ayimbe mwe mwawuzanga simanya akoledde Kirevajje kamubaaka simanya biki yasaba sente mmeka ezo ezibugira yasaba bamuwe millions 5 era okuvayo n'ayogera nga concert ya mune yancha nagamba ajjeyo Bajjo yali tanamuwa sente ezo ngayagala mulagako nti amulumye ne show esale era sobola yaganira ddala okufuna abantu naye kasita mulengera kirira ajja kukakkana so kati awo maze omucriticizing kyekyakutegeeza nti nokyeka kirabika gundi message emutuuseeko yakuddiza omuliro mwali mwogeddeko in person gwe naye yali akugize akuwoniinzeeko oba akusindikiddeko message oba nakubira tubeera ne intelligence atuli mu business yemu naye ye muyimbize ndi promoter tuli interrelated so wakisensi nga busensinzi muli nti ndabika nkubye nnyo si nkubye nnyo neera ofuna signals then muyenzi oyo bwe twali ku papazi lunaku lwe yannumba yali waggulu ku counter y'ebbala g'omanyiiwo nze nga ndi eno wansi gye ndiira baali bafuluma bagende yete yali tandabye ne bayingira emmotoka ina kipajero kyali avuga kiri ku UAW ne bayingira bonna baba nga abasimbula olaba papazi ng'ofuluma ng'etunudde eri mu mulyango ne bablocking eziyingira ne bafuluma mu kufuluma awo baali bafuluma boogera ne wabawo omwana ayuza emmotoka n'abawulira nti atuwambe kawambe tugende nako tukatwale. Oh, really? Yes. Kati ne baleka emiryango gy'emmotoka nga miggule oba osegedde nga bolaba ezo kipajero Range Rover kati kamba weneka exclusive kanga sources wano manyi sugar mami yagimujjako dda andi ze nabibagamba yali terike namba njeru ng'erabika ng'eya company anti ready eba ya NGO oba ekitongole kya government bali bagimuwabwe yali bamunga bona waka baby ko kavugevugemu nenze namugamba era nabyogera yandize politiki olabika na era nabimugamba namugamba abashuga mami balabisa ne bwakuwa emizigo asobola n'okuwa emizigo 10 gisolozi
naye mwezi gumu gumala ng'ogenda kati mbeetinga Alienskin goli muna mawulire genda yakulaga Range Rover weeri tagirina yali amuwaddemu avimbemuko avimbemu n'alyogagira ate nze kulwaki nakyogerako wamma sira kuba nti nina ettima gyali sagala bwe Range Rover ye yagamba waba ayogeraga mbu ye waddala how si waddala nga bulamu nti nafekinga yali sigadde avuga kiri ekimotoka kye bakuwadde emmotoka ovugemu ate ng'ogamba nti olemeko oba tofekinga baba bakuwaddemu jawuliriza nga bwolaba eyo emmotoka yo gyovuga nsobola ogyogera kanjogere abantu balowooza nnyo nti abantu babeera nnyo nga bayisa abantu amaaso tevugibwa buli muntu nga bw'ogiraba kale ne bwesigyogera naye kyenjitegeerako nti kuba njiraba nnamba mpya yava mu bondi eyo emmotoka teka wansi w'obukadde 6 ng'ogijja mu bondi okay kati gwe singa okwata nga tozitowa bukadde yadde 10 nayagala ogivuge obeera tolivinze real life naye kati omusajja bw'abeera agikuwaddemu for example ogivugemu ng'ogaana oba oli muwaddala ogivuga bw'agikuggyako n'ogimuddiza kyekyo Alienskin kyeyakola omukazi owaddala avugira ddala siyenta oba n'avuga ulira oba n'avuga vitiizi naye ng'akimanyi emmotoka mu wiiki 2 tagizaayo ye yagyegulira kati eriruddawa eyo yeyagundi kati anti ayinza okuba yagamba kapakinga epajero avimbemu n'eri kati we bagitwala nadda mu pajero nepajero yali tagirina era konna kufeekinga bulamu avuga ekisubalu kye kiri kiyayo kirira ebyuma anyway yafunyeko ku busente bwe bumuwaga okuba buli muntu naye nze gye mmanyi ku gavumenti yaffe eno eringa omulala bw'ogamba okuba buli muntu obanga ogamba yakubya abala nga tokyalina kyogamba eringanga yakufuna haki ento nga gwe haki namba emu sipiidi ye erina kubeera kontrole kati byebigambo abitegeere nnyo tannafuna maanyi gasinza kumanyira bannayuganda anti gavumenti eno gyolaba emanyi kye bayita omuntu ate ge oluweefula ow'ekiralo baba bakulengera kati bamulengera bati bayinza n'okubaako abeerimbalimba ne bamugattirako ne bamuwayo ne kasente naye bamulengera bati ebyo byonna bikole efayiro zijja kwegatta lumu ojja ziwulira. I hope Alienskin, my brother, you don't end up in such a manner. If you still have a chance to change, nze ndi mukazi nze njogera ne Alienskin kati gwe omusajja sokodde ku bbali. My brother Alienskin, if you still have a chance to change, please, you can go ahead and change. You're a very nice musician. You're very handsome. Mulungi. Chimenke mulungi. Se mubi. Bamukusanyusa abalabi. Mazima chimenke mulungi. Wamasi mulungi. Se mubi. Ozagamba yasambwa. No, se mubi. No, leka nkubulire obulungi si face. Ali tunalaba oba agamba. Obulungi si face. Muwanvu, ya? Ayina 6 pack abawala zibagala ennaku zino si kyekyo ayina enviiri njogera abawala bye baagala so ebimufuula omulungi bingi respect it and move on with your music career because we still want to see you in so many years to come. Tekiwomera matama abiri we osobola okuwana musajja munno Norbert womerwa bintu byo gogomanyi tosobola kuwana musajja munno naddala ng'ate yakutemba ddiya kibeera kizibu ozekaki kale adija naye nga Norbert mukwano nkwagaliza okuwona obulungi kati dokita yagambye ati nakoze scan buli kimwe anti kati medical results and whatever is always confidential. Oh yeah? Unless asked to be produced by courts of law. No, we don't ask you to. Yeah. We don't ask you to bring the results out to us. Naye just simbuuza wakoze ne sikaani. Everything is done. Kati mu sikaani omusawo yagambye ati. I'm on medication. Okay. Yeah. So kati Alienskin alina okusasula eyo medication. You're going to sue him. Sibimanyi ebyo. Sibimanyi. Ye takwatwako. Polisi ne bemukwata mwamulaba. Alienskin tasobya. Tasobya mbu. Tagambwako agamba yasambwa. Polisi we yamukwata kabangali bamukubira jambo naye n'abaddiza anti n'abuuka ku gundi ku kabangali nga Rambo
Poliisi bwe mukwata ate baddamu kwekubya selfie kati oyo aba muzibu wa kuwaabira n'owangula. Naye engeri gyenva ewaffe eri Kanungu manyize gyenva bayitawo Kanungu ki nva ku booda ya Uganda. Era obyo ebintu tebikyakola. Sibyakuloganga gwe bwolowooza badde nkunyumiza otegeere ffe spiritually how we are gifted. Kanungu ze gyenva ku booda ya Uganda ne Congo. We bypass lions without lions harming us. How do you that is the spiritual gift we have. Tuisinga walako ka video ka training akawa boda yali ayita mu mpologoma. Oh really? Tewakalaba ka training nga wesa amatoke ku moto. Wewaffe. Wewaffe. Awo yali ayita mu kwini. Babe Kanungu be bakola mu butale. Abantu bo mu butale balekawo ebyokulya. Fruits and everything ne bagenda ne bebaka. And they come back in the morning ne babisangawo. Awo. Oyo. Olira. Awo. Ye Queen Elizabeth National Park we waffe. We Kanungu. Kati nagenda nendopa nakuba akasimu byonna. Ojja kulaba. I wish you all the best, my brother. Nsaba owone. Naye I just hope this beef goes away. Omanyize siri muntu wa beef. Siri muntu wa bad energy. Sometimes I know how to criticize where due and I also give credit where due. Naye ate saagala kulaba abantu abatakolagana in my life. Chimps zaddala bubi. Newankubadde nze omuntu abatakolagana nange. It's not that mbasa akolagana naye, but I set my boundaries. Because ate omuntu atakolagana nange ate nange sisobola kwekubako. Oshegeera, that's the pride I have. Naye nga ate I would love seeing waba waliwo opportunity. I don't want to. And I am Norbert. So but if there's a chance for you to meet with Alienskin, would you sit down and meet? I cannot meet that hooligan once again. Why? No, I cannot. At any you feel hate in your heart? Auntie, me, I am mixed blood. I'm Muchiga Mufumbira. We don't pretend. And if I don't like you, I don't like you. So you don't like him? I just don't. I can't even come closer to him. Okay, for example, singa Alienskin yakera ku machana gamba nti mbadde nsaba mu mpiti abamawulire press conference etule mu mpitire ku producer ku promoter Norbert events tuogere tutereze ensonga osochikiriza ngata ayaganjagazaaki sesina kyendi ye wa kitalo nnyo no Asaba kolanga ensobi president amuwemu combat SFC kati yaba kyakwata kwa kyagambwako anti amanye band wagon yaine engeri jet driving omuntu ayinza ogamba kakali kagaya akakwogerako ku TV tugendeyo tukakwata embadi nga it wasn't real nga mweche tisera yalinga like excitement obo kwagala okukanga nga alowooza nti singa akuza wansi ne mutuula you can come up with something tisobola kumusinkana enkolaganayo ne ba promoters abalala eryetya nungi ng'ogyeko nti nali nawamba obuyinza bwa Bitex emabegakaawo ne tumugoba ku bwa president wa federation era kati president waffe omukyayi Mwami Balamu Balugaali ye Mwami Balamu Balamu akyateekateeka ebivulu nnyo n'amaanyi oba yabivaamu kati ali mpozzi gwe ategeka love fest bannange wano waliwo ensiri munansonyi eya palaso okay so kati lwaki wali wagoba Abitex ku bukulembeze yalwako nnyo yamalako emyaka 32 waliwo irregularities bingi bigamba yayita qualifying kubeera president. I know every sector has they have their own issues. Ngaba YouTubers, abayimbi, ba TikTokers, aba promoters. So okay, sibula abantu tuve wano. Ngeri gentudde nnyo nga seesigamye. Tewe seesigamye mbali nakwesigama bwenti. Kati mbala mpulira ate kiyitiridde. Tusonyiwe. Kale sibula abantu tugende. Abalabi ba HK Media bebaza mwebale kugoberera Adija ate nawe webale kuweereza bulungi kusabira omukisa oyongera okubeera omu ku b'amaanyi mu Uganda mu media omwo ne TV n'ekirungi nakulabe olina TV y'amaanyi gye nkolabako kati awo kansooka ensaba omukisa Katonda ayongera okukunywerezaawo. Thank you so much. Webale kunjagaliza abantu mu Uganda tebakyayagaliza naye nze ndikamye ekikolimo ky'enkoko tekiyinzita. Singa ekikolimo ky'enkoko gwe kyali kinzita tomanyi kye nayitamu nga nakatonnya mu Uganda
kyali kika. But anyway, that will be a story for another day. Njagala okubeebaza. Yeah, thank you. Twogedde. Story ya ba promoter nzo kwanga situjogeddeko nnyo naye mpulira obulumi. Next time sina senko. Mpozi mbadde planning agenda kwongera kukola scan ku spinal cord eno Nairobi. Oyinza okugendako ebweru w'eggwanga? Nairobi si wala nnyo. Nairobi. Mwaga Khan. Wichejja. Bakunyiganya ensi. Obulamu bwange kikulu nnyo because bwange. Ate when it comes to medical attention, seekubako njawulo. Yes, I do all the best I can because yenze engineer ya myself. Yenze engineer yanze oba ya eyange. Engineer. Yenze engineer. Lero nayambadde shades omanyi jona abantu b'okugundi mu comment section yomo bagamba ti amaaso gange googera kati natidde okunjajinga nga nkubuuza ebibuzo nga bayinza okugamba nti oba ndowooza ntya oba nduyakutinga ntya so lero nensalawo mbikke ku maaso mbike ku maaso naye katukusiibule mukwano osobole okutuuka obulungi tukwagaliza okuwona okulungi naye Alienskin musonyiwe if there's a room omusonyiwa ate singa avaayo neyeetonda twawuliddeko omwami eyazze n'agamba abanuupu bamwetondere ogamba otya ekibiina ekiramba kikwetonde ekibiina ekiramba kikwetondere wabula we had a lot of stories but let me let you off for today. Doza tunaziyitamu olulala ng'owonye inshallah kankusabire wendinze ojja kunfunawo njagali mbeera bize olumu nenkunoonyako nga tetulina time frame yemu nga nawe oli bize nenkuvaako naye njatandika okuba nga nkunoonyako consecutively at least once a week. Yeah. Bane abali ku HK Media munzikirize mbasibule yenze HK Media Hadija Kigozi jona ku camera tubeerawo nnyo in your latest updates and celebrity news onako lwayo tubadde n'omwami Norbert events mutegesi wa bivulu ku nsonga ze ne Alienskin zireka ndoza zikutte enkandaggo zambuse ebintu bikyuseemu twagala okumusabira abeere nga awona kyonna ekimuluma bw'anaava e Nairobi ndoza tunaamuddamuko atubuulira omusawo e Nairobi yagambye atya ate awo tubeere nga tudda ku step eddako njagala okubajukiza nti baganda fa ba BBH Travels ye group yoka esobola okukolera visa eri very discounted. This is our new family je tutambula nayo mwerabira ebikadde tuline BBH Travels bano bakolera visa wali e Dubai oyagala kugenda Dubai oyagala kola visa change visa extension oyagala kubookingira ticket airport to airport pickup bano be babikolako bulambalamba beera ngo bakubira ku namba y'essimu jola bawo wamanga ate basobola kubanga bakutambuza bulungi bagana bafa ba Global Links Limited baneno bakola delivery okuva India paka e Uganda bagamba nti gwayagala medical equipments gwayagala eddagala basobola okubeera nga bakolako bulungi nnyo nnyini ddala pozi Norbert bana ba Global Links Limited bw'oba oyina medication yonna gy'oyagala okukola India ng'oba omusawo akusindise basobola okugaidinga tobonaabona ojja kumpa contact zaabwe tobonaabona omusawo bw'agamba nti kisusseeko awo Katonda nemekutuuka mu bya India kubanga ebiseera ebisinga ekya India kiba kizibu nnyo nnyo ate kiri expensive naye wano Nairobi si wala nnyo ate kiyinza obutaba nnyo expensive. Okay. So bagana fa ba staff eva bakutwala kuwait woka bagamba nti bagala ba cleaners bagala abalenzi ba security guards bakubireko ku namba y'essimu jola bawo wamanga basobola kubanga bakutambuza yenze HK Media Hadija Kigozi mweraba. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage. Staff Uganda Limited, kampani yakakasibwa government